Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Buli omu odde batuzaaliramu olumu tufaanagana characters because we are born in the same month or we are born in the same days. Kati kyenjagala obbalaga leero nti oba oyagala kwezuula ky'olina osooka okujjukira toyinza kukyusa lunaku lwe baakola ki bakuzaala. That's a fact. It's like what I've been writing a character. You can't change it. That's who you are. You can only mask. You can only pretend oganga nze nina date bbiri ezaki eza birth naye nga amazima gali ki eryemu. So weba eryemu olina ky'oli ky'olese mu nsi nti essaawa yensi kye yali. For example omwana gwe baazaala nga covid baakamulanga nga lunaku lwe baalanga covid abaana bonna bye baazaala right now they are very lazy bebeera na mu nju talina buzibu kubeera mu ki because that's what they are born into. Era time wabazaga mwe time egenda betu. Tukimadde mulyanga abantu batwawulamu ne bagamba e Kenya bajenzi. Nogamba tita abantu bitegera na bitegera nga musawa jadi na bitugamba. Millennial. Bano ba millennial mwe mutandikira from 1981 up to 1996. Then bano ba 1997 up to 2012. Then waliwo banene abakadde bajenzi abalisi sagala bogerako batono ne densiza. Balwa. Abasabakadde wano. Bana mmeka oyingira abantu ebanyumira kwanga abantu abamu ne bona akwatogenda muwa kyayagala. Oyogera mwasi. Ne bona amunyiga, ne bona amutuulako, ne bona akula akabina, ne bona akula amayi ezina amatunda gabeeranga aga wolf. No, ogenda. But we have a problem with our community. Omuntu omusanga ali brave. Igwe zakale kyosobola kikola tosobola kubanga olina amagezi nokola ekintu ng'ekyo kati nadanga otubadde twogedde people balowooza ebintu ebyo tebiriyo omuntu yenna gw'osanga talina kikati kangugereza Esther bwemba ngenda kusiba nviiri olwaleero naye buli andaba wano agenda musawa enviiri zembi bwe nnaakoma okushindira nga enviiri zange ziri bitu this is the same people going to comment musawa I love your hair that's how humans are you have to do you the only problem now people are having is abantu kuvaayo eri ne babikolera mu piki public tebabimanyira okitegeera naye ng'oli wuwo bannange muleka abantu abamu muli awo munyumirwa manya mwagala biki mugamba mbuze njagala kukuwasa mukazi omu biki mulekera ku discouraging abannamu abagala abakazi 10 beesobola tuli ku awareness. I'm telling you naye kibangala kikumenya nnyo nti omuntu gw'oli naye ate ebyayagala biki birala there is always a way to get out. Please because ogenda kuteeka omuntu stress yebuzebuze ye masking yebuzebuze afere kyatali around you then omusange ngali kyali bantu abalala obere ngo omuntu omumanyi obe disappointed. Exactly, so you let people be here because we are born different. There are females who are born and they are ngambe part sesa to yamama ne tata abamu ngera ne womulaba amambi tata we bambi yayagala nnyo abukire mwana we. These kids are not going to stop being hardworking. They're not going to stop being egoistic. They will own businesses and they will be very responsible. At a young age, they will show off with cars. These people, they will have a vision that you'll never even dream about. And you can, if you want to stop this, then that means you will not receive. Because tell you know how fun men are. Okay, you know at SC, I want to know you. Nontanko mugamba. Kumanzi nkola kuva ku Monday paka Sunday. I only rest once in a while. The responsibilities I take care of. No mugamba vision nakubona vision no bila vision no kuma enchata damu kukubira ene test ya mkazi ene test kati okubola nakitega okay chicho gamba waliwo bagamba nemba bushi munchira sirika serious act like a man and think like a lady. No, think like a man, act like a lady. For example, put on your heels, put on your earrings and go to work. Abantu badduka baddukirira kastabino kasota kwa bimugamba akugambe mungi tell me about your plans no mga you know what nina vision ni bweti nkola bwe agamba no alinga musajja era not every man can date this girl by the way era omusajja yenna asobola okudating ono omuntu bwatye edda beba abantu abalabala bedda nati bakyemalamu all they need is care love family and friendship bakowa tebabera na mu kusiitana era abantu bati ba mirembe and this kind of men if you find this kind of men they are rare that's why when fellow men find them they rape them because this is a rare thing ono baitanga majini if you're this person oligiri ya sente you are money bank
That means if you touch any woman who is hard working like this, you can make money and just keep doing this. If possible, naye muyambe come take him when you side, meaning you're lifting up her feminine side. Oba musajja nofuna omukazi ng'ali bwati, keep yourself like this, but muyambeko ku binwe bwava ku mulimu asange some cleanness, bwava ku igoye muyambeko mugambe tofaayo abantu tebakutegeera nze kutegeera bwe wange awo bafala omuyambeko to boost her ego. That means you make a relation because gwe wekka mu nsali bakola ki amutegeera era ne watambula agamba oli muntu wange yali antegeera rasta yali antegeera oyo lawyer yali munnange oyo gaye abamutegeera, then show off mukazi we muwane ebitali olaba nti alina kyakola sajja bambi muwane ebitaliyo mugambe baby lero turaka jonkubiddeyo turaka madda telinayo kyuka mutulabe talinako wadde kabina mugambe big bam baby nyash girl oba ofunye omukazi kikujjako ki you love your kindness is there, you're a developmental person. Develop your woman. Aina vision yo ina development. Ayogera muli mukasisira ajja kugamba tugenda kuzimba flat nya waga checho gamba baby ezo sente nazirota awo omusajja we Uganda atayagala musinga ati ya kizibu kyo relationships zennaku zino ezisinga zitandise ofeelinga bangasa kuba na mukazi ngansinga nate ngo izo musanga na ebintu tabyagala tajagala byakola tagala bya mwana responsibility tazagalirako ddala sebo oba oli ogwa mbine ebigundi it's okay love if you get this woman man ogenda kwanga relationship na baya abakazi mugenda yomba and be a man nga you walking in front why aren't you stood nako tondeze kana bagamba ate ono bichi byaliko ngo ino okundira nange yoze ebintu go ino byoza ndi ugenda kungokole mimi nayo tokola because all of you are in the feminine what energy actually woyogera bwotyo kidane kubazadde yes nti nomuzadde asobola okubeera ono omwana we nga tamutegeera nti ye alina that masculine energy era tayagala kukola mirimu osega naye bya sente byasobola naye by'emirimu eyokoza bintu era tulala nafunuulira bwati mmoze ebintu byammwe naye nga tasobola byoza nate ekyabazadde kangwame n'ekirala kano ka point mu bazadde omwana gw'osinga obutayagala yeggwe omwana gw'osinga obutayagala manya yeggwe because that person is going to go through whatever you've gone through. So nyigo luno akola kino nga akikoze nganza wonna tomera tochi mugambe watomera gwe king gwe gwamanyinga hero super nenga nawe otomedde ebintu byo nenga omanyi omwana wagenda kola ki the same stuff exactly ate omwana gwosinga okwagala mu baana bo yo mwana gwe kyewegomba okuba yakola biwegomba okuba oyo oba omwagala nongenda sokubeera nga no mwana gwasinga okwagala every parent does nete boogera yes naye ate gwasinga okwagala gwasinga obutayagala mkwogera gwabugulya gwakola ki yes that is your dad bwala nga muganda mwasinga okubeera n'eddalu nga mmanyi mutatamwe musirise ask your dad's friends in their childhood tata muyezaala kiba kyo mukanda mwaba mugunda mukola ki bwaba maama nga yali mwenzi omwana gwanazaala nga mwenzi yoyo maama yakomawo yezaala era singa batamwagala ayinza n'omumukyawa naye gyako mumusindika ne maama gyakoma okubonaabona Sukyandibadde nga kirungi maama oyo n'asika omwana oyo n'amuzza kubanga maama w'ofeeringa okutereeza relationship eyo kigenda kusigala ku mwana gw'omanya byonna by'oyise omwana wagenda kukola ki kubiyitamu the same thing exactly gezaako osonyiwe omwana osonyiwe kitaawe obasike bwaba mama tasobodde kikola ekyo era abamaama basinga takola na baana baabwe bajja basanga nga ne maama nennyini mwavu kubanga yabasibye omukisa gw'abaana be abaana bakola ki bosanga family nga tebatamba tebalina wadde ne ssente wana ekikumi banaki ebiseera ebisinga maama yasiba omukisa gw'abaana be maama waatasonyiwa baana asiba omukisa gyabwe era ne sayansi yakiraze bagenza okulaga ne bagamba obugezi buva mu kimu maama mu taata bannange ekizibu ekiri mukimanyi amagezi gayita amagezi amazaale gava mu maama go search about it tegeza oba wakwasanga oli musajja olina okunoonya ku magezi ago nomanya oba gayina aba tagalina kaba kaweddemu gwe newoba ogayina kyokyo gyasanga abantu nga alina omulimu gw'amaanyi naye ngaomwana we yagaana okusoma ekitwe ekikalu kati kyekyo kyenkugambye awo olina okubeera ebintu ebimu nga mu abatanaba kuzaala abatanaba ebintu mubitunuulire zino characteristics beera omanya nti bino naabisobola buli kimu kijja ne do's and don'ts
okiraba bwe mafunye nti omfunye omuntu wangali alina high estrogen nga musajja olina okuba nga okozeewo kasente ng'olinawo ku ssente tewalagana kwagala ng'akulanga musajja ate nga tolina tolina n'okuba nkozeewo kasente wano eno era olaba ng'omusajja n'omwegomba mu bbaala that guy is so cute manya olinamu kano sooka okole ku ssente olyoka ogenda okwogera n'oyo omusajja abezi bagenda kukuulakuula naye bakuleke n'essimu yo bagitwale ne laptop ye gyokolerako waakawo bagitwale teweegomba abasajja nga tolinamu kasente tunze bagenda kukozesa kubanga these people are wanted by everyone ye alina okusiima omuntu we ate omuntu ogwasiima alina okuba nga asobola okukola bino waye tagenda bikola talina budde ate nga alina okubitwala naddayo ku bakazi abalala because men have to stay men newabanga bino nali bwati alina okwendako alina ogenda nayendako so bweba tomuwadde ku bino tomuwadde kasente ate alina ogenda nyonye kasente ate ayinde olifala ntasobola kudda tasobola so lwakisobola mubeezaawo nga tolina sente mu birabe bino era ojawano nga mkwano musomesa okoenyo kansangule gundi katudde ku kirala tumaliriza njagala obeere nga weemanyi nti nebotuma ezinto zijjako zino ezawaggulu zino tugendagenda tumaze twetulibwano tujjawano ebino nabijeewo bagitegedde bajja gigoberera kati awareness yaje tukyaliko katwali ku self presence tikyoli bundabirwamu bambi totya bwe oyagala kikyusaamu kangame ngaffe maybe you have a high testosterone and you want to be more of a girly dress like a girl do girly things and don't forget your heart is not going to change. You're going to stay an egoistic person. You're going to stay when you want to overwork and all the other things. So kati bwe ino okwezula mpola nogamba naye badde munange nfaanana bwe bati najagala okwa-attracting omusajja bw'ati aliki masculine oba yagala omusajja ali masculine n'okuddayo ku nnono neweerimba kubanga abaana abo wasanga abakazi bayita ba boss lady bw'omusanga oyinza olowooza she's the most kind naye nga tasobola kuwa namba ye abali batya ba boss lady abakyala nosanga alina ssente zonna eziri mu nsi kakulako example ki wano muganda tulina mukyala kyalina ssente nyingi bwezo nangambye Zari naye ate ye yeyisanga mukyala Zari is a good example. Yes. Okay, Zari, yes. Mukyala oyo she's kind but do you have her number? Yeah, tajijjawa. Exactly. Zari is very caring agaba n'ebintu ebyobwereere. Yeah. Zari is a very loving person. Era bw'omulaba the way he talks to the kids, the friends, she's too loving. Then you get like she's so beautiful. Very beautiful. Exactly. Oh, yeah. But do you know? Beautiful. And she has money. Hey. Hardworking. Kati ngamba gwomusajja yegamba nti you have money. How are you going to abuse Zari? When? Zari okufuna omusajja gwayagala alina okuba ng'ono omusajja mukakamu. Alina omukwano gutaliiyo bino ayimuyigirize. Abimu story nge amugambe, babe, I know you're not pretending. You are a nice person. You are. But the world will not see that unless he gets a man who will appreciate that. Omusajja n'akyagala n'akigamba nti when you look at Zari, she's a very, like, when it comes to strong, hard-working women, she's one of them. Osanga abantu abo betugamba balina ssente mu Uganda abakyala azirina. Meaning, you know, responsibility azirina. Byonna abirina. But you go deep where before she came. Oh, ye yogera naye omuwulirize who she is. Ogenda okwesanga nga ye ng'omuntu. Nga ye ng'omuntu. Tasobola kustandinga kamanyiro. Tasobola kustandinga muntu kumweragirako. Tasobola kustandinga materialistic man. Tasobola. Other girls would love it. My man has an iPhone. My God. And Zari will be like, an iPhone, I'll get you 10. Kati kitegeeza bw'oba ogenda kumwagala. Bino. Ego. Responsibility. Unewona agula ki? Manya babigula dda babikowa dda. You're not bringing your responsibility to the table even if you try. Responsibility ebikere bajjajjaabo n'abakazi abalala ogenda ofuna. Development. Poor women. Toyina development naye beera na vision. Okitegeera planningira ki? Proposal y'omugagga. Planningira ssente z'omukyala oyo. Yes, awojja okufunamu. Musi like omukweso gona ojja kufuna ojja kugagga olufune n'ebintu galungi naye nga tokakalukanye
because your woman is this kati necho gocho yamuyamba gumigirize kwagala muwane mwaginge mukolere bintu ebyo basoma bebakola byawulira mawulire bebawereza mu text gwebera ngo bikola bino bo bimuyigiriza ensejja mukkiriza mangu kubanga tejja kulaba kino kyemulaba kimwana yo mutima okwefaako nnyo okweyongera okwefulamu feminine because someone accepts her for who she is. Omutamulabanga buli omu akwana boss wamwe amuyita madam bwegenda omuyita baby girl, look at you man, look at your body yotemwogera ina ogenda okwana ogenda ng'agenda osaba mulimu already byasiiba byasula bo mulimu ngoba ku mulimu kati gwogenda mu style ki ddala kubanga nyaka abaana abalinzi bambi abembadde nga bampiriza messages between ages of 18 and 28 nga bangamba tebamanyi nakwana tibatya n'okutya mbuye wasanga n'omuntu ayagala munnyonnyola gye ne Facebook y'omuntu agimulage naye nga tesinsi bwekola ki si bweri ensi eno nga bweriganga bwena kuditamininga ku ki kyoyagala mukazi kika ki kyoyagala naawe ne weesoma kika kya musajja kikyendi otagala kwewa buzibu oba oyagala kwestressinga gendera ku opposite yo ekiddako namba zinegala zemasembyayo nnyo then tugenda kusoma ne ku palms zaffe zino zoogera bingi nnyo engalo era n'omuntu oba oyagala kwezuula bwoliba mugagga mwakiri mu ngalo just cause tumanyi abakimanyi tubakwata mu ngalo ne bakonyeranyola tubakibaba mugenda makyakitegera nga wayogera ebigambo bye abamu mugenda makyakia nga teeka wana emikono gyo naawe n'ogiwayala ne bazibiriza ne batwala naawe n'ogamba twala mwetereze ekyo bye muwaayo kuliiso nga nawe kenyini sitwala ng'oja fesi eri bweti forehead yo bajawulamu bwe bati ate omuntu akwata wenyini wano wakati wanyini waako eno maama taatawo namukisa gwo atwala kyandi kyekyo naye oba busaba temukola wemati ogatta omukisa gwa maama n'ogwa taata ngufunemu si esala gye busaba teri muntu asaba nga tokoze bwoti kubanga oyagala omukisa gw'ekika kya taata omukisa gw'ekika kya maama gyegatte ginyambe nfune kino kyenjagala kyenjogera. That's really the same thing. Bagamba if you want a best concentration, pick up your left brain and the right brain, get them together. Yes. Then you calm down. Kubanga bazadde bo bombi oba kakanyaza. Era kyekyo tugamba tosobola n'oba onaabye, tosobola kunabako ki maama yekanolekaani. Taata. Onaabot. Kati bw'abakkiriza banyiganyiga wano mu kiwano we bati. Mumulinganga abantu abakyalina flaga za Israel mu nju zammwe. No? When wansi face yo neno bitegeza ebintu bilala ebinja bibasomesa bulala. Next time tujja kujanga bya kuga ku third eye. Third eye njaji basomesa bulala. So tuli palms zonganze from my childhood I know how to read palms. Ereda nayo geranga ebitu ngambejamo palms I know personally, but it's something I don't like to tap in because it takes a lot of my strength and sometimes kowanyo. So that's why esinga wangami nti abantu bagala balabiko tukoleke ebintu ebirabikako. 16th September owoze ku kikalituusi then I will show you some of the things. Akabantu we can talk nawe nenkula nawe nondaga because some people are clairvoyant. Okimanyi nagenda ebweru ne bankola diagnosis ngala abyenjogera ngo tebifaanagana nanze. Ngalo za yabazungu. Ngalo za nabeerako ebweru nze naye sigendangako bweru. Kamanyiira. Abantu babagenda ne bankola test ne bangamba mbu nina autism. Autism akitegeeza. Wale Uganda bakirowooza nti no ababuwa ddala omwana atategeera omwana akankana. Kati kibakuzuulamu ewe. Bangamba mbuuze obwongo bwange it functions more than a normal human being. So nga bateesa batya. Ne bangamba ndiko muteekako ekoosi ebimba byingi basomesa neetegeere from zero. Nezira ndoko neetegera zidda we natuulanga naberanga bwe. Walalukira ddala. Ayi natereera. Bwe natereera. Long time ago nga ntuulanga siwa nakusetolinga nga ntuula bwe bati. Nga mbera mpandiika ebintu I draw things I don't even know. Nga mbera onemde kino kinzijira mbwongo. Many people are like me. No drawing, and especially people in creative art. Autism, but that is seeing beyond others. Nature is imagining things and then try to put it to reality. And nature also is about not being patient with the fake life. Fake people. You can't. With my kind of condition, you can't. You know what watani kokubera nga fake. Omalamu amaanyi nesimu basagala bwekityo. So people who call themselves normal, who are masking, omuntu autistic agenda kujja kugambe, gwe bakukubye eggulo.
olyo obusungu kati bwaba tamanyi controlling that thing mujja mulabanga mulalu naye nga teyabala mukola ki mutalaba so if your palms nendala abamu engalo zamwe zenyingi zibayitira okuluzinga ssente nti bwetunuulira mu palms z'abantu wezi abamu zirimu ebituli mu makati tosobola kusereka ssente bwobanga oli bwoti eddagala lirino funayo kompeta za gold yambala gold yalina engeri gyayamba okusigaza ssente any gold ring. Yes, get good gold rings and then put them here. Kati nze ntera jamba kasaba sasula sente zange njambala mu luno kubanga balumanyi okuba ne zigula zonna ne zigenda kana ononye engalo ze zirimu ki ebituli then you put on a gold obutuli lwako kati tubwina no in the middle zino wezi muno emuti bozigatta wano bobo ziri bwezi tinga lesi ne zikuyitamu then lugabirizwa ogabi oyagala ekyo kyojjamu olina kukwewa reason lwaki oweeki nteeka sente zo olaba tandika sente zo zigobereza amaaso omanyi ekyo kyekyapamu embeera tujja byogerako in case you want a one-on-one because some people have an aim and you know what the aim means. There is in the palms tulinamu kyebayita heartline, lifeline byonna byonna ebyo maaso olwo bikunyonyola kubanga abamu ezimu mpanvu abamu eza n'okumanya olunaku lwolifa byosagala byogera I never tell you when you will die but I will know I will not tell you. But I even can tell you who you will marry through your palms. You can even know what wrongs your family has done. Osobola okulaba oba olifumbirwa. Osobola bulungi nnyo. Era your heart and your heart life and your lifeline. Your heart life and your heart line and your lifeline. They are very far from each other. Kubanga basinga kirina okutubezaawo mu nsi fenna mukwano si mukwano tukufumbirwa nti kufumbirwa muntu buli muntu olina okuba alina omuntu akutegeera ng'obeera naye everyday. That's why mulaba abantu bambi batandise okweyagala nti bini byembalaze mukazi musajja kubanga ye muntu yeka akutegeera you can live long okwera kubanga kufumbirwa. Some of you are living in the world that you've married your best friends without knowing. Nga n'omusajja ne wabajjambu ati abasajja ne baleka nobaleka nga temwine temusobola nakwebakana mwena nti mukole sexual things naye nga mukwatagana kyekyensuso nti n'abaana bammwe ndi bakwatagana n'abasajja bamwe bakimanyi okitegeera. Some people are like that. Those are the people we call bibayita kalifa kwatu kikakambuno omuntu omumanyi atalina omu kumwebakako. It's not like that. Asi lugomanyi nnyo alina okuzaalya si lugomanyi nnyo alina busi muntu gw'oyagala ennyo fulako kiringanga kangamba omutwe guno tuwa responsibility ebifo ebitalina kukola ebintu ebikwina kukola. For example njagala ennyinda erye njagala omumwa gusse bebafe ogenda funa omuntu mbulamu bwo nga byenkulaze asobola okuba kind naye nga tajja kukola. It's up to decide nkitwala si kitwala. Is the timing okay? Timing right? Can I manage? So that is the same thing. Nti with marriage olina kufuna muntu kyotali ng'asobola kikuwa. Bemasi nkola nnyo ate sifuna omuntu asagala nnyo okubeera eka. Kyemba mukola mugule games ojasanga ngaayo alongoseza wabanga alimanyi kiri mu bwongo bwe. Bwe mbanga ndi musajja nga nimanyi nti nafuna omukazi gwe nnine waka ali very gully. Omukazi wo nga ali very gully naye nga si muyonjo goba. Bano abakazi bakyakula sajja bwe mukkirizibwa okubeerako abakyafu. Omukazi kati wekikutute mu bufumbo obwo tolina kubuuza musajja ompangisiza walaki musikabakibaza ompangisa nti wala oyagala ki weba kutwala weewo webwayo keyayo laavuyo labirira musajja byaleeta todda ate mwanya ate ki tokkirizibwa oba oli mukyala ate oba oli mukyala tokkiriza oli musajja osobola okufoosingako because sometimes you have to in public olina okuba n'oyogera ne mukyala we mwena tokubiteesaako wakubeera best friend wo kubanga ate teri musajja alina ayagala tubeera bantu mboggolera netuwe wakati ombogolera tonswaza tolina kweombogolera kubanga ogwokubogolako ono kuba kulalamu kuona omuwala ali soft so olina okubanga ono mukyala bakuba asobola okukuba asobola owanda amalusu asobola okukanyuga ebintu n'abyasa kitsapu kati omusajja kukola ki kusalawo n'agamba eno violence sigisobola oba n'agamba madamu tukendeezeemu bino sijja bisobola tubite naye nga ate si kirungi gwe omukazi alina zino characteristics kubogolera musajja wo mu bantu oba kumulangira butakola kubanga akuyamba buyambi okubeera naawe akuyamba kujjayo kiri ekyamaama ekikulimu kyotasobola kwejjamu akuyamba okulongoosa ensi ekulabe ng'omuntu omuyonjo naye nga ate bannange si kyekiibwe kiri akuyamba okugjayo obugezi bwo
ndo wina time edda mbitabo byo nokola ki nosoma ko somebody's got you tolina kudda kunoonya miko tolina kudda ku Facebook kunoonya abasajja kukwana tolina kudda kugenda ma outing wala abayino okuyita temu ogwo omulimu the beautiful and kind they have to go to club and look for men and men babakwanire naye no omukyala bwati omusajja agenda omufunanga ekyayagala akola ki akimanyi teri ebyo nti ate era wange oli mwana we bati ngo badde ofu osinga nnyo oyambala emanyi engoye za ku attracting abantu do things that make you happy because the person who loves you has already seen you trust me and they want you ne obanga oyambala otya ne obanga gwerabanga otya gyali era akwagala naye bana bakyala bali nti bali soft cheto babira nnyo mu majimu afune hard skin kyebayita hard skin yaba bano bali bazalibwa ne hard skin talina gifuna era onasobola okusurvivinga alone onalimu male asobola surviving alone naye ate ono omuwala mukyala ddala yeetaaga group basobole okufuna skin hard skin era babeera nnyo mu bibiina mu group z'abantu baba bagatta maanyi ono tasobola gatta maanyi buli yajja aba just ayagala kumutoolako buli yajja abira challenge newaba mukazi okumibufriend wena okubanga oli mukazi nnyo nga weewulira ogamba yange ono tugatta bugasi naye oba togyewulira mukazi ajja kukulagako oddeyo wetunie mu ndabirwamu ajja kugaba mwana nga tayogedde abakazi bakola teboogera niwe omusajja ng'amulina ng'olyo the kind care loving nofuna omusajja wono omuwala ali manya owaka manya development ego agenda kukulya every day naye agenda kuddayo eno ono omukazi alina kyalina kyotasobola aba nakyo ne bwolisaba tegifaanana agikola ki eyo no point tugende ku kirala buli omu abaako nekyasinga munne kyokimanye so bw'osanga ng'akasajja akekozaakoza naye nga bwewala bukalemeddeko buli arawundi obusajja naye nze nesagala abasajja batono naye temubayisa mu maaso naye nzowadde ki zisobola it's okay oli omwana oli never say never never say never era baekisagala bayinza noseka ne bagweri gezesa that's the world kati wonna afumbiro kati katogezesa ng'oli mufumbo sobola mba nfumbiddwe abantu bakimbangiraba tayimu yaffe eno tetugizanyiramu olina okugeza n'ofuna omutuufu n'ofumba omusajja oyo ow'ekiwago alina ekirevu akolera ow'ekiwago toyitaayita atanayita tetakola ati toyitaayita tenkusabye togira nze njakuwayo omusirenda smolo bino tutambula ayogere mwana ku luzungu you're going to be speaking Arabic I'm telling you nga buli omu ajja n'ekike omunene ono omulaba ajja n'ebibyo byonna full package n'omutini omulaba kyekugambye bw'olaba nti olina amabina amanene olina amanya ka soft glowy hakoni skin tonyooma kikazi kiyitaawo kisajjasajja si kunyooma no tewepima never kwepima don't abakazi mwenna abali eyo oba oli mukazi ng'olimu olusajjasajja tewepima ku buwala bulungi ba soft body don't cause ojja kwerabisa bw'oba omanyi nti olina omubiri omubi n'omulungi tewepima ku mukazi alina mubiri mubi don't because every person has something unique in them but it becomes more unique waba omuntu yeezuula so bw'obanga oli soft you're a soft girl you're a nice girl olina okwerabirira more okusinga bano because your skin cannot hold so many things intact kyangu okusaginga kyangu okugwerera kyangu okugejja kyangu okukaddiwa kyangu okuzaala n'okyukirawo n'ofaanana even no one can understand you because your hormones can easily run oba mukyala ddala era olina kwerabiriranga mukyala bwetudda ku kati nyatudde ku zino gundi ki date of birth linazoogerako date of birth najoogerako luli nembagamba buli omu date gye batuzaaliramu olumu tufaanagana characters because we are born in the same month or we are born in the same days kati kyenjagala obbalaga leero nti oba oyagala kwezuula kyolina osooka okujjukira toyinza kukyusa lunaku lwe baakolaki bakuzaala that's a fact it's like what I've been writing a character you can't change it that's who you are you can only mask you can only pretend ogamba nze nina date bbiri ezaki eza birth naye nga amazima gali ki eryemu so weba eryemu olina kyoli kyolese mu nsi nti essaawa eyo ensi kyeyali for example omwana gwe baazaala nga covid baakamulanga
nga unaku lwebalanga covid abana bonna bebazaala right now they are very lazy bebeera na munju talina buzibu kubeera muki because that's what they are born into. Era time wabazaga mwe time igenda betu tukimade mulyanga abantu batwawulamu ne bagamba e Kenya bajenzi nogamba tita abantu bitegera na bitegera nga musawa jadi na bitugamba Millennial bano ba Millennial mwe mutandikira from 1981 up to 1996 then bano ba 1997 up to 2012 then waliwo banina abakadde bajenzi abalisi sagala bogirako batono ne bensiza balwa abakadde wana bajja ate batya balemedde mu kimma kyaki balemedde mu politics balemedde mu masomero balemedde mu malwaliro katogere ku bano wezino group banga bakyalina omukisa alisukuli mabo mukyalina omukisa ogukkiriza bano tebakyakiriza ne bwokola otya bali rigid naye balinabeerawo ne mu bayinza okubeerawo paka kale mu 2070 bajja baawo abamu bajja baawo abamu balaba abawuliriza kati abawa chance kubakuliza abantu abalala bajja baawo naye waliwo abamu nga ne kakati nagamba akyakozesa ki teepu kati bano be baani bano be bantu bayita ba revolutionist bano be bantu abalabye kuki abalaba kufukamira kusoma school be bano abantu abalina both culture and elite. So n'omuntu aba yasoma ate nga wampisa bw'oba mukyala ng'onoonya mirembe mu nsi these are the best people to marry. If you are a man and you're looking for a wife ne waba afaanana atya these people will even clean your feet. These people bajja nakoza engoye zo bajja kula ne waba alina ziri characters enkugambye they can do both sides because bazadde baabwe baba forcing to do both. Abaana bagendanga mu masomero amalungi naye nga ate kaalekayozezza ki ebintu. These days there was no bakozi that much. Ate dino emyaka bano abantu bano abazaalibwa mu gino emyaka ogenda basanga balabye generations bbiri be bantu abalabye internet nga tennaba ne internet nga weeri bagimanyi bano abantu batandikira Facebook Snapchat ne babimanyi be babireetawo ate bano abantu n'ebingi n'emizannyo gya computer bagitandikira wano batandikidde ku bano. So these people know they can relate with the past and today and can also relate with the future and today. These people are present. Basanga omuntu bwati kizibu n'okubanga yeemalamu nnyo omuntu bwati abasinga batekyemalamu ayinza nobanga kimusanyusa just kumugulira mazzi because these people are lied to. Babagamba musome nnyo mufune degree bwe mumala ofuna degree tugenda kufuna omulimu mumala ofuna omulimu ofuna omukazi okola embaga asigale nawe forever muzaala abaana mwe bana mumale mufe mumale bakyalinze tebannafa tebannazaala tebannafumbirwa wano enseera limbi tino waliwo n'abaana abazze gino emyaka abasinga essente babasinga so bano abantu batubali very reserve basanga omuntu amutegeera bambi abajja mu upliftinga bwosanga omuntu ati musajja nga alina ssente ze bwati bambi tozimumalaako zakukubonaabo notunafunye ssente ze mukubonaabo nakwere terisanyu bano bo balina essanyu kubanga bazaaliddwa neki ne phone eyokuslidinga in their hands. 1997 yaliwo one ojijjukidde blackberry yali yaliwo mu 1997 yep nzabana manyani excellent look at Banobo mwine simu kali babaita flip baby mwe mwalete ogwo mwaka gwajjako obusimu obuflipping akamwe kadda waggulu akala ne kadda wansi kati bana abana bwe bati all they think about how can I make money with my phone on the computer. Ebyala byonna bimumenya n'essomero omumenya n'okutula mu dduuka tasobola era poze edduuka nga genda kujabira emmodo influencer ayogerere ne weba mmere bweba restaurant ono muwa omulimu ajja kujja ayite ba customer on the phone. Kati bano gyebali bano be baanira abo abamanyi ntoyinza n'okukwata n'omuwa ekintu nga walkman natamanya kyagikozesa by the way. Yes, these people natamanya gikozesa. Oh yes, walkman banji walkman Chechi walkman Chechi abazanya music
kale iPod iPod konka mani kati Walkman kati goja kadali time ye 19 kati Walkman beba bali emabega era yo muntu ono ogenda muwe simu ene y'omukono akugambe nkubira hotel kubanga kye yamanyira tamanyira esimu yali eyewaka yokka nga gye muyina ku kyalo so zino generations tebasobola kufaanagana ono olunaku mama we yamuzaala ya posting ekifaananyi ono mama nina kambalite group endala bagita Gen Alpha and Alpha yo gye njagalira ddala eno bano bayita AI babies 2013 up to 2025 paka nakati bano mama we yakuzaala bano bakuzaala bano abasinga wali they feel they are loved baloza babaagala nnyo bano birthday wezatutumukira edda notwali mu birthday wali bimanya birthday goje ye ne bakwano bamwe mugiye nga ate namwe muli mpozi muli musomero lya bay naye wano byebiki wano katinko mama yakireeta era bagulanga keki n'olugoye ne bambatandika na kake kamu bageja n'abaana kwaiko cameraman era teri mwana ali myaka gino atalina kifaananyi ng'aliwa kameramaani naye ate abaawano bangi era kyetunamu ekifaananyi kya kameramaani mwali bangi nnyo nga Christmas kumanyagana bwe bityo naye ate nga wano olina n'ekifaananyi nga gwe wekka ng'otudde awo situdde bakeeki oba olina kiddolo ekyo wana abazadde bali baagala they started showing off social media was growing kati era bano abaana bano si bantu babayita lazy because abantu balina kuyita lazy because gwe buli kimu omanyi there is an easy way out. These people were born at the time when Google. They have been born with their teacher called Google. Ne teacher ni waba musomesera akola bwati. Mulimba. Chiningo omwana wenna kugamba nagamba but on ChatGPT you can this now. Mwali wano Google era mugo kukonvincinga anything. Yona soka kiraba ku Google. Era so kikebera ko. Asaba akungamba simpson. Ate bano asoka kikebera mu kitabo. Enga chachi na bakiwandiika teacher era abantu bagala nnyo Bible bana abantu ba Bible bano bati bagala nnyo Bible abatambula naye abaji abasula nayo bebogana mu chachi ngajina Bible anatori bakigamba simu ye ne muvaka alwala chapter ngagenda ku Google ono alwala ede simu muvako olumu ne mmere jalya ono ya simu ono mmere jalya ya mukama manya safu mmere sasabye naduka nasaba atono yagamba saba ndisinga ne simu yange nane nja kuli Javas naye atono yagamba singa nali ne Bible nali badde better kati mulese bano nature kiri ku bano but these people they are people who are willing to work with these guys Gen X, they are willing to clear a way for these people but these people us these millennials we are so dormantly judging ontegira Sha, oya alutandika tokutandika olutalo n'alwa nange enjala z'empanvu. Anyumiza ate eby'omwoyo, yasomera wange enjala z'empanvu. Munange n'aba obi ne ba ogi bakubireko, bajja kugamba. Kati ekizibu ekiri mu ffe Millennial. Bagambo muna okola otya n'enjala ezo? Bano ne bajja kubabuuza. Tubamba olugoye nga lompi. Olugoye nga lompi. Nana kibatubuuza tulaba tutya. Tunaaba otya n'enjala ezo. Ono omwana wa Jensi agenda kikubuuza amanyi engeri gy'onaabamu nazo era amanyi advance era abuuza abalina ennyimpi. Naye mmwe munaate n'obugalo obumpimpi. Mulinayo ekijiko kye mukozesa okulongoosa oba kiki? Then ono mukulu ajja agamba teribafumite. Ono ajja mubuuza kinakufumita onaafa. Omugambo ate gwasinga nu. Kitegeera so abantu abali eno muli judgmental ekyo njagala obwembagamba bino ebintu n'okimanya osobola okyejjako some people are very extra judgmental tasobola kufuna amagezi g'abaana abaana they don't know and some of them know that they pretend somewhere. Yes baina mo olunyomo anyway ate abantu bano bajenzi mutya nnyo bamerenyo mutya nnyo bamerenyo bannammwe kyokya abasinga bano bagamba omusanga alinga like 38 n'agamba omuwala wa 30 mukadde bana abantu batya nnyo obukadde bamerenyo batya obukadde era tubeerawo nesoka twamu cream zonna nozetekako tutya obukadde era wano oyagala kuyiga ngeri yakusigala ng'oli muto tofaayo jangu jangu eri ku kikalitunsi jangu tugende mu musomo mu musomo nkulage then bano Gen Alpha bajjewo Gen Alpha bana bazali tugambe 2013 to 2025 yes Alpha bano bazaliwa from 2000
and 13, 20, 25. These are scroll babies, smart babies. AI babies. AI babies. Oh no, yeah, which is smart. We want food. Get it, go with it. Uber it. Amazon it. Tanner it. Tudo it. Kido it. Oh, gavate chochechi. Era bana bagenda bogeza emoji. Bano bagenda bogeza numbers. No, bano bogeza letters. Era batandise dda ne bogeza ku X abasinga batandise okugera ekigambo ekiwanvu batekawo kantu kamu. Bano bogeza numbers. That's why it is better omuntu wabanga manyi numbers nga millennial chango zitegeero zukukamangu. This is when our parents were trying to connect the earth to the moon, the sun, the moon. So abastrologist abasinga bambi yegoeleza ka message. Yes. Nakola bwati nakoza kayimuje kati kantwe kati ategeza where are you nakutekako obugalo bless nakuweereza ebintu byawe baweereza balina obuntu bo bano their language is totally different, but the good thing why I want to show you this is because all these generations are here to help themselves. Ono alina kusomola bano abalage nti how things used to be, how they should be, and now they are. Because they're sort of comparing a present ne past na predicting a future. Whereas untasobola kwa katalabanga kona past sign up katalaba abo tebala bakona lutalo naitibane kyabanye so these ones tebala kubalu yabulize they can't fight they can these ones tebala bakwate tebala kyabanye tebala bagamba tulwane tugenda ku kubo tweyiweko. Yes, era banga government ono mummo mulimo ono yamanyira embeera ono yamanyira nayo ono tomumma mulimo boba musajja nga wemanyi ngo musajja oyagala nnyo kuba kiboko kubaka no it's okay tokuba ono agenda kukuba agenda leta abanne kubanga abanne bo bakolagana bano bebana bagenda okufumbirwa nga abawala 10 bagenda kufumbirwa musajja ogu omuntu balina bano ogenda basanga nga aina omukazi aina n'omusajja nga bonna bali waka. These are the kids. Ate mutabere serious mwe ba millennial bagenda bawasa bana abana bagenda bafuga because for them they have what they call, they can easily speak tebateretya ne bano bacheta bachalimu edini nyingi then bana abawansi bagenda kuba bukubi sibe bakuba empiso ya covid bagenda kuba bukubi omuntu ya covid kati kyenjagala okubalaga for example waliwo koliga ngali abasomesa nti gino emyaka gina kyekitegeeza era mwanizuukuse if you're out there ng'olinga bwe babasomesezza ng'olinga nze I'm going to show you so that we can learn mpola mpola myama 9 wetubatoogera bino ebintu you go back n'olaba ebintu bino tulakudamu tuddemu the same thing. We still have a lot to teach you. A lot. Tuliza takudamu someseza numbers. Tugenda tusanga cartoons. Cartoons nga tubasomeseza eyo one on one once. Simu ntebe. Yes. Unebiranga retreat byaffe byakuwumula. Kati nze ngenda ku example from me. Baba lazinge je balamu life path. Of course you count all your numbers on your birthday. No jijamu mbofunza fina 9. Then dragon ekitegeeza aba mu calendar waliwo nze bazalya mwaka gwachi gwa dragon. Ne guno mange tuli gwachi gwa dragon. Ate ndi Sagittarius banzala mu November. Ekitegeeza era ni characters zengino funa zizabachi ba November Sagittarius. Sagittarius babeera batambula babeera ba explorer muri ononyereza tuya twaganye ebitabo tuya twaganye okusaagiriza twaganye omuzannyo so we can easily balance happiness and work. These are Sagittarian. Ate dragons, these are people who cannot stand nga winaga me cannot stand anything fake. I would rather burn it down than being fake. So this is our year the dragon to succeed. Omanyi nti oli mwaka gwa dragon gugenda obisomeko gwaka go succeedinga. Then number 9 ne betegeeza nga kati 9 nganze era buli omu abane babinyonyodde ne kati kuwa nganze wenkimanyi 9 number ya kubusomesa era obanga nawo bali mtu nango number 9 oli musomesa either ogenda kubeera super teacher oba just kusomesa basomesa ninga tugenda kusomesa normal teaching in class otogisobola wena kusomesa massive people aye nature number 9 munana mwine kizibu tebabanyiza tebabanyiza so yenze kati bano genda musome bino ebintu so tujja you have this thing what we call what your awareness from your date of birth nene mubuze musome bajja balaga then to say that same yayo numbers zino kuva kwemu paka mwenda zina kyekitegeeza era buli number bwogirabanga nnyo nolabanga nabo girabala nnyo ebisere bisinga ina kyegezaako kola ki okugamba ndi bubi hiri wali sente
ogenda funa sente zo sente 8 is a number of money when you sit tandikirawo kuwogana sente zaaniriza beera nga mulala munange mumulaba abantu nga mubasekerera naye munange aba ayita ku sente janiriza sente sika sente olaba 8 bwolaba namba nga 7 awo family oba ine toyagala mu family you start talking things about family anela 7 nene ekirala obanga ogirabye bulabi nti mukubu out of the blue 7 usually you start bakita batya okigamba kitya nga bana abantu abagamba nti it's a time for you to give a flash of the future you with what you want like a flash all number is common nga number 3 nolabanga 3 nyingi bweziyitirira nyingi that is something try to overbe in your face bwezibanga 3 nga ziri continuous nazo zina zikola ki zitegeeza no ziba 1 mujaba 1 nyingi nazo zina zitegeeza bwensi kiriza obere able to read what the world is telling you so you can also respond back so kyagaza ko kutegeeza musawo buli kintu kyolaba tekiri by mistake no nothing is by mistake so everything you come across to about everything you meet, serious. There is a reason why it has come to you. Either to learn, or ina chigamu, or ina just experience. Okuyiga kuko obutayiga kugo. Okay. So boss allow can we making sure bino obo bimanyi then numbers zo making sure checking ko kebera ko omanyi kyekigenda maaso atugenda kuddako ekiddako wani no tugenda kutunuulira oba tukole self regulation okwekontrolinga waliwo ekikuli mu musaayi ekibanja naawe tuwaliwo abantu muli mu music naye nga osobola okunywa paketi ya sigala namba naye nga tumanyi lwaki waliwo abantu ng'anywa omwenge naye nga netamanyi ate abamba bagamba babaawo anyway abalala bali eyo nga ali ku hard drugs nga meth nga cocaine nga tamuliko for a long time ate nga yamubeezaawo nika ice it's because we all connect differently to spirituality bw'ogendanga mu kifo ne bagamba bw'okwatako omwenge no flipping ogenda funa sente okimanyi bwogenda nga yokoleba wozifuna oyagala kola ki kuflippinga you have to learn to self regulate tine battapo yereta amazi tena kubanga binaku nsumulule just nga twetaaga ki amazi ago that's when you're supposed to tap into that so no want oli musabe nnyo meditating so ulina kukira nti meditating look at timing. Know the right time to meditate. There are times that the heavens are closer. 4 at night. Is the sawa zokumacha waziacha sawa 4 is bameka 10 zokumacha 10 this time in what? Uganda 10 ni dakika 3 munya. Bobo zokukanya zine sawa. That's the time spirits talk to people. Or 3. Or some people it's 6 9 3. 6 ziri ki? Ezokumacha? 12. Ate 9. 3. Ate 9. Zino 9. Zino 9. Ate ki? Zino 3 ezokumacha. Ziri 12 ezokumacha. Ezo nazasawa kuzuka. Asokola meditation at that time. This is the best time to do meditation. Kumacha. These are the strong, yes. These are the best times. Sawa 3. Ne omwendo gwemisana. Yes. Kwa ngira ziri mu numbers ugama 12. Sizezo teziba za rwagulu. Then zino ziba sawa 3 ezokumacha. Then zino ziba sawa 9 ezorugo. Those are the best. Naye kati enijibaita hour eniya iki kumacha enijibaita 3 34 anti wakava ko 3 this is another photo so abasiramu abasinga abamu bamanyi zuka ne basaba banazoka nabana sako ino bakwena they pray to these hours because the heavens are closer you can easily relate with God the environment is fit for you to relate with God and even nobanga kadwanga abana bali ku TikTok fena tulina accounts zaffe ne buli omwana time ya abantu bakuwuliriza era genda kebera kola bagambe ino time ya peak yo osobola okubira enamba ki ey'amaanyi so our lives are like that
nga olamba scrolling TikTok totola chola by accident era olumwenzo kuba cholowooza nikigenda kijjangu omuntu akisuggestinze oyinza weenoonya n'osanga musawo juli. So that's what life is about. It's about any algorithm that comes towards you, meaning your brain called it up to come to you. So ni sawa zo zili different. Chimba gambye encha lwa meka 8 mu gwo 8 ne date zibo zimala zimeka 8. This is 2024. Kati imagine ni kusawa meka 2 musawa 2 ne dakika meka. No one can do 8. I think 8 means infinity. It means money. So muzukwe mukole sente ezowerere wanga kuma muri abagamba nze sente nazijja wanga sigenze ku mulimo kyemugamba buli agenda ku mulimo ye mugagga mwetereze si buli agenda ku mulimo ye mugagga sente money comes bajja kukubira bagambe wali netaka liri wali ino okusikira liri eno jokagwe webase tukunoonya jangu otundo tuweka akafe ngo yasuze nga ina mwe mitwale 2 ongeno zuku kango ina milioni 2 yensi according to what you call towards you. Call the best things towards you. Tugenda kati madenziza ko self regulation tukimaze era ki self regulation mugenda okugira ne kine kyo kye nabadde njagala bagamba ke kyo bukomo mu researching ko kozo bukomo buyamba amasanyalaze gago obwongo to stay in one place. Yes, and also helps with the blood flow. No banga toina byaku obulabo ogejjeredde zimbirira amagulu gazimba emikono gizimba baluna nonyereza nnyo yambala meto ekuyambeko okusikamu obutu obwo nga tomanyi then ekitangala kidde mu kikole ki kirabike bobanga omanyi bakola ebibibibi osobola okunkubira nenkunyonyera kozo ku moba different kubera mu these types so I can explain to you what each wire because you know all of you wires conduct electricity. So which kind of electricity passes through which wire? Bino biringa bikomera byanjuye y'omwoyo naye obisooti akikyo obisse, so it depends on this. Njabi basomesa nga muzze abamu abantu mujja basanga nga babeera ne silver, pure silver coins, pure silver jewelry. This is all to keep those vibrations ziri around you. Abamu mujja basanga ne crystal, they keep you aware. Nti waliwo ebintu ebimu kale tangamba tetulaba mizimu si ekyo guyinza okumpitako ntegera nti gumpiseeko oba nguleka tya guyitewo ebyabo guleme ku affectinga because every day you can be a good person n'ofuluma n'okumawo ng'oyomba waliwo ekikuwambadde no kera ku makyagati n'obona timana yabalwadde tubonyeebonye n'entambula ekyo bakiwange ekiro kimujagizezwe naye kasitamba n'obuntu bwammwe ate kibya bibangu tumubonaabona musanyuka mutima wo kubanga omanyi lwaki obonyeebonye oba tokisobola kyogera naye nga you feel like this time I had to first what suffer but then ebanga owemanyi when you punish your body you know when you naye oba toli aware you start blaming and all that so these things will help you keep your awareness around you berenga osobola okwetegeera kikyolye naye nekyeki ze sino yakwera kusera ngobere ulire mpe onokankana omutima ne gukutiemuka because someone has passed this time you will know so ne mpetezo nazo temuzera nazo ziba nnungi naye ate tuyambala buno obukomo kiba kirungi noyambala yako something else on the other hand to keep conducting your body kumbe amasanyalaze gatambule both sides bobo ino maybe nice sawa nizo kwamba ina akakomo basi ina sawa nizo kwamba ukomo wange bobiri nizo kwamba something with another camera to help me move my body. Then ekirala kitugenda okutunya tugenda kutunya what we call empathy. Empathy is active listening. Banange mugezeeko nnyo okuwuliriza. Ate kuliriza ddala si kuliriza. Noba tosobola kuwuliriza story number picking up main words kyaweta main words. There's a kuwuliriza kiyamba nnyo kusumulula nti ojja kuwuliriza ekyo kyabadde planning okukola. Kubanga omuteri muntu akola kintu nga takugambye bambi. Abasonyiyibwa kye balina okukola. Kichulwache babagino tukola ekintu na munsi basoka kitwaga mu film. Tusobola tulino we are aware ne bakireta. Olina azanya film ye. Nengo okifiriza okitegedde. Okusanga nga tuli mwayambadde mask totya. Kubanga bazanya ko film 2003 nga buli mwayambadde mask nga buli mwe bajja afunye ekibuka. So ebyo libanga babireta ne twabi wabudde na ye things yes era buliriza because warrant actively listening. Olaba ne psychology bakola nnyo yo test ne babiranga balaga abantu nga bali awo bazanya nga kazanyika film bazina abakola kinga gwe muri audience olaba ne mu process bayisawo chimpanzee ne ita wonge etambula n'injiko baba muzanya baba place bagambi kutundia bazina mazina. Abana bagamba kye kiri anews kibaddewo abantu basinga bate bamanyi
Kwangu bonna concentrate nze kubazina. So try and look beyond the box. We don't concentrate nze ku kino. Tutuneko ekiri around us instead of concentrating ku ekyo kyokka. Because what may be around us might be influencing what we are seeing. Okay. Yeah, so look beyond omuntu wakuvuma tosoka lowooza nti muntu mubi ayinza okubeka avuddeyo bamuvumye bamugambe tagasa tayo biki ate nayo abojja n'okola ekintu kimu kyokka ekimu proving nga mutagasa musibo nakufuna nolowooza amuvumye naye nga bambi si bwali yamanyiranga. Then that is empathy, whereby you can feel someone else and understand what they are feeling. So that is empathy. Then we have something else that we are calling motivation. Nti mbwongo bwo weteekemu okwewaawo amaanyi. Weewa amaanyi abyobulimba ebitali nga bagambye 88 gate eyo bagenda okugulawo oyina okwetwalayo eyo mu bintu byoyagala nze sibimanyi byoyagala bya bugagga. Abakazi bagenda kusaba obufungo. Oyina okwebuzaabuza imagine yourself walking down the aisle. Imagine nokulene obutisa obujjukira muje oba osambe keke egweri bikiwe jjukira ebintu ebinakuyamba bwe ba motoka jita ku muntu gwomanyi mugamba ondabye so that you can remember. When I was thinking about this car, at least I saw this person. So motivate your brain, motivate as much as mchimanyi tekisoboka ne buli wobeera gezako ku motivating ati obwongo bwo bujje munaku. Ekirala social skills. Improve your social skills, please. Kubanga tumanyi kurelatinga n'abantu ezo misinga byowanisobodde okukola. Nti ensi eno ogiraba tugiyita front stage. Obongo baffe backstage. Obongo baffe butuyanga mba okuplaninga ekinaaba. Naye bw'otakozesa bwongo ogenda gwira bugwiza otomere. Walabeko omuyimbi nga azinanga amazina malungi nnyo. Naye ne bakolaga ebintu byadda practicing emega ng'olabye ddala yabadde fala. Yabadde mbibye. Kyekyo obwongo bwe buli. Obwongo obukuyambako okukola backstage. Ate ebyakulaba. Lwako kati fensi tutya. Tugamba bwena planning ekyo bagenda kundaba. Everyone sees what you decide to give them. Bw'omanyi nti byokola ebitolina kunnyonnyolanya nnyo nansi. Always know where to put your energy. Ekisinga obukulu. Know when to answer questions, know when to ignore, and know when to give a full answer. Era kati akasemberayo ddala kenjagala mwenna kabasigalemu era sigale nga buli bwe twebaka njagala tujjukire nti watofudde oba osigaddewo naye ramu eyo gy'olimu you are in a vulnerable state. And if you don't know anything about spirituality, abamanyi spirituality they can easily attack you. So ebiseera bitwebakiramu n'olabanga otutukututte weebase biki ebyo mukigezeeko nnyo okwebakanga either weesabidde we manifestingidde kubanga omwoyo gwogwo obutategeera abo obutaliiwo anybody can change kyonna kisobola okwambala. Anything can become you. Era tukuyisenga nnyo abantu bano tusanga bulungi kubanga olusinga babeera bazze kusaba kifo kufuuka abasirikale baffe mu kiro. Omuntu kasita omuyamba kasita omulago omukwano afuukirawo omusirikale wo ow'ekiro. Nsobola okwebakala kuba nalina kyeyambye Esther nga omuntu ajja kunkola kibi n'asimuka n'entaasibwa. So tuyise bulungi abantu tumanyi basikumi bagenda tubeera naffe mu kiro ne bino ebiseera nti nga ogamba nali muto naye kati nenkula tebaasitulawo esi nebaleeta esi omulala esi y'omu just because birowoozo byo nambeera bye bikyuse na size nti always oba olaba ng'olemereddwa ogenda kwebaka call upon the Esther of 40 years he's still in you. Muyita mugayo jjajja zuukuka. Si jjajja oyo aba gwe Esther your higher self. The problem we have with our society tetumanyi ng'egye tuyitamu. Well, when you talk about this itajja someone will think kena kutula butuzaawo agambe Esther okitegedde tamanya akonti you have to prepare yourself ofuneko wootuula saawa mmeka di n'abako yambalako bulungi si kwambala pulezo olina okusika kubanga teri muntu yenna ayagala mukyali oli mukamini oli naye bajjajja binaku zino etsoke balabika lwakoma mwagala kukyusa gundi waliwo abantu kati nganze bwe nfukanga jjajja w'abaana abali eyo bambi munyambe oba mwogera luzungu ndutegeera oba mulya crisps nzitegeera sagala mupise mu maaso aba munyiza bajjajja bammwe anti oba mu bajjajja bammwe baali baasoma nga waliwo ebintu ebibadinawusinga ate mwe bwe bazzaako bajjajja mmwe bwe baava dda mu nsaasi naye ate oli ozungira mu nsaasi ogenda obonaabona buli omu alina ekimusitula omweme waliwo bajjajja bammwe ng'oyo omumanyi wa Guinness naye ne bakusanga oli omwenge muganda nga gwali gumuwunyira bubi
oyagalayo ki banange mmanya abantu waliwo akapya nga tannaba kanywa akati nga siminofu osobola okamu introducingira omwana omuto mu maaso g'emyoyo obanga muzzukulu mu maaso gani gajjajja kubanga era omwana newabanga mu maaso gajjajja nga tamanyi kuli bajjajja abamanyi nnyo muyigiriza kati okola otya omunnyonnyola omuntu yali eteeseteesera tina ddala ng'akoola Esther we ow'emyaka 4 emabega oba myaka 4 nga tonayita Esther omuyitira ki nzuukuka ebintu ntandika okulaba ebintu byessiraba ani gw'oyita okuzuukusa kyembabuuza ani gw'oyita abajjajja kyabo bemuyita obazuukusa nothing is stronger than you ne bajjajjaabo gw'obayamba n'obaazikako omubiri ne babeera ki kye bali ye gwe boosi w'omubiri gwo ye gwe manya nti bwe naaba nenyirira nenkola ki nendabika bulungi nnyo nenkola batya nina chances eziri high bajjajja bange bonna okumbeera okumpi buli obeeraawo ng'owunya n'okuma akabaani awo n'okuma akala akabaani kaveeko akabaani ko eyo essence yes eringa nga ogamba okuunya ekyo ojja kutandika okusiika wano ennyama embwa zonna zijje zeetooloole bw'okuma akabaani emyoyo emirungi gyonna gitula ne gikola weebati ne gijja emyoyo emibi gyakoowa kiringa ng'omuntu kangambe nti yakoowa olugabirizo n'akusanga biseera ogabiriza asitukawo busituzi so gye emyoyo gy'oba ogoba oba osika emyoyo gino egyakwagala emyoyo egigaba emyoyo emisenze emyoyo ebintu by'abantu naye olumu tubeera n'ebintu nga bitupaatiiseeko abantu abamu mulya nnyo ennyama ng'embizi nobeera n'omwoyo gw'embizi sikulimba waliwo abantu abalala Katonda waliwo abantu abalala era bw'obanga kati ng'abantu abagala ennyo okulya embizi abamu ku ffe tugyagala bw'oba ogyagala nnyo bambi try to cleanse your body I don't like it bambi cleanse your body guys if you eat that cleanse your body because it has some benefits in it but you don't want to have the soul kati esooka ewedde kyembadde era kyenjagala wenna mwena musigaleko musigale nga mbona nnyo omuntu amaaso go gano is the window to your soul your palms to your money and your feet to your destiny that is it ebyo birabirire take care of your feet where you go make sure wa mugaso emikono gyo gikole ebinaagasa amaaso go galabise ebintu ebirungi kati awo tugaddewo mwezuule mujje so kati tumaliriza wano maaso obutugenda kuba tuddamu kansubire leero mulina bye muyize twongera bagamba ennaku z'omwezi musawo ziddemu 16 of September tulinayo omusomo abagala okugetinga deep lujja kuba weekend tutandika Friday Saturday Sunday ayagala ennaku z'omalayo gomanya ennaku lw'omalayo emitwalo g'ameka 25 teri kusaaga kubanga tukuwa emmere kuwa abanywa kenge bayagala ebyabbaamu buli omu kyoyagala tulina aba expert abadde bambuzanga ebyokusamira kubanga sibimanyize ebyokusamira bajja kubaayo abadde bambuze ejja church bajja kubaayo babanyonyola nti Bible kwataganira wano omusaayi gwo ojja kugenda omuntu akunyonyola kubanga abamu batyo bibagamba mu church nekira abantu abamu abali awo nga weezu oyagala kwezuula obagamba nti baamu akubanja amanya nini mukasa akubanja ani bambi jangu bantu bakubulire ekigenda mu maaso naawe omanyi so don't miss out katugenda ko break tukomewo thank you